po jako akawuwo. Twagala President Museveni atuyambe. Bano nga bakulembeddwa mu Njukiro Nadi bagamba nti kitaabwe Ssaalongo Mukasa Christopher w'emyaka 82 yasibibwa omugagge yeyita nanyini taaka amanyiddwa nga Kimbugwe Jackson n'ekigendererwa ekyokwagala okumutwalako ekibanja kye yagula ku mugenzi George William Jemba. Value ettaka lya wano erinnye nnyo kati bagamba lwaki mmwe temutundako temweta nkulaakulana songa fenga family twagala kutunda twagala kulaakulanya ttaka bo bagamba tuli mu kibuga ttaka lyawo liri kulaakulanye gye mukumudisiba mujja tunda misala by'emaaso ate mugagawale nnyo kati efine eri ku kyalo kuno gye balabawo. Bano bategeezezza nti Kimbugwe yajja eri Muzeeyi Mukasa ng'ayagala bateese kuyiika 16 amuweeko 3 kyokka nga kyagenda okuzuulibwa ng'ekyapa Kimbugwe kye yalina kicupule era ano Muzeeyi Mukasa n'amutebuka. Kuyiika 16 kumwa kuyiika 2 era ekyo singa kiba kiweddewo omuntu abeera ati awantu ku myaka 8 bamuzaalirawo n'aweza emyaka 86 n'ojja n'omuganda ali trespass ku ttaka eri kwennyini era waali wennyini ddala mazima nagwenkanya. Wano bategeezezza nti ono yatandika okubaliisa akakanja era gye baggwera ng'asibisizza muzeeyi waabwe era nga kati guweza omwezi mulamba ng'ali mu kkomera ekitalya. Nina ennaku nnyingi nnyo okulaba taata wange nga bamusibira ebintu ebitaliimu ng'omuleebeesa amuleebeeterako bamuyita kasasa nga ne ku ssaawa ya kaakati ategese okujja okukwata maama waffe ali awaka amukwata olw'ettaka bazza abasirikale bajje bamukwata abeekakiri era nina ennaku mpitirivu sente zonna zituweddeko emirundi giweze nga bamusibirako essentema nga bamusiba n'abo abaana be bonna. Naalongo Giradesi Nakakande ow'emyaka 65 nga ye mukyala wa Mukasa annyonnyodde obulumi bw'ayitamu obukyanga basibibwa n'engeri Kimbugwe gyazze abayisaamu. Kitaabwe afiire mu kkomera ddala ng'afiire ebintu bye ekyo kinnuma kubanga buli kimu kyonna abaana bange bakulidde wano mu ttaka lya jjajjaawe mwe tujja kyokulya mwe bajja ekibasomesezza okutuuka awo nabo okutandika okwekolera naye lwaki Kimbugwe abonyabonya Ssaalongo okumutira mu kkomera Mukama. Asinzidde wano n'awanjagira bekikwatako okuvaayo okuyingira mu nsonga zino wamu n'okulaba nga bba ava mu kkomera olw'ensonga nti alina obuvunaanyizibwa ewaka nga n'ekyokulya tebakyakifuna. Omuntu buli lwage buli gye balaga bo bakozesa enguzi yesibisiza Ssaalongo yokka kubanga Ssaalongo talina musango alwanirira bibye era singa Ssaalongo nga wano tewaali wawe oba tewaali nti kitaawe yagulawo yandibadde singa ebintu yabivaamu dda naye musajja yagamba nti kale oba nfa kanfe naye nga nfiirira bintu byange. Ekimusibye tetukiraba mu makulu gaakyo tetukitegeera kiki ekimusibya. Bano oluvannyuma batulambuza ekibanja kino nga kwe kuli n'ebijja. Polisi yekakiri tekyalina makulu getulina nga basenda emmere yaffe nengezaako bakwata ebifaananyi ne banzijjako essimu yange ne bagitwala. President Museveni atunule mu nsonga zaffe era nina ennaku mpitirivu sente zonna zituweddeko tetuyina buyambi buli we tutuuka twatuuka ku basirikale b'ekakiri batubuzaabuza naddala oyo Latifa. Kyokka ye Kimbugwe Jackson Jemba ayogerwako bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu asambaza ekyokuba emabega w'okusibisa Muzeeyi Mukasa era ye n'ajuliza omuntu mulala gwe yaguza ettaka. Court judgment eraga bulungi nnyo yamusibisa. Mwami Mukasa oyo n'asaalimbira mu ki kati ensonga bwe zibeera nga ziri mu kkooti nga zaggwa n'okugwa omusango ne bagusala kakati tewaliwo ngeri ki family lwaki tenvunaana nga nze nasibisa kitaawe. Ekirala why don't they appeal right lwaki nze tebansowinga. Ekirala ekibanja kye boogerako nakigula ne ssente zange ng'ate nze nanyini ttaka nakigula ku muwala wa Muzeeyi Mukasa namuswe nakigula miliyoni 3 nakigula dda. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era nze nsula nkaaba amazzi gankabira Ssaalongo okufiira mu kkomera omusajja omukulu ekanidda.